Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe onakulanyigadde mbalage ku ddagala eryo likulage galiki n'omunnyu wamu n'ebikoola bya muwogo. Ebyo byolaba bikoola bya muwogo. Kakati eddagala ligenda kuyambako gwe afuna ebirooto ebikutiisa ebitali birungi. Okuloota si kubi, mbabuulira nnyo. Ekyamazima omuntu yenna ng'akyalina obulamu ateekeddwa okuloota. Mu birooto by'oba oloota mulimu by'oba ojja okulaba, n'olwekyo kikulu nnyo okuloota, naye mulimu ebirooto ebisukka, ebirooto nga bitiisa, bikanga. Ebirooto ebyo osobola okubeera ng'obyegobako ng'okozesa eddagala lino lijja kuba likuyambako. Okola otya? Ofuna galiki nga bw'omulaba, ofunako empeke 2 ziteeke mu katambaala. Teeka mu katambaala empeke 2 eza galiki. Ofune n'omunnyu, ogwo omunnyu gw'olaba ufuna yoolako katono kugatte, teeka mu katambaala mw'otadde galiki. Ofune n'ebikoola bya muwogo. Ebikoola bya muwogo ofuna ebikoola 2 bitereeze bulungi, bizingezinge, nabyo bigatte ku galiki n'omunnyu, bisibire wamu, bisibe ekituttwa oba akatuttwa. Bw'omala obisiba bulungi, funa akaveera era obisibire ne mu kaveera. Biteeke mu piro gy'oteekako omutwe, biteeke mu piro oba biteeke wansi wa piro, beera nga weebaka. Ebirooto ebyo bikutiisa ebitali birungi bigenda kendeera, olw'ensonga nti ebyo bye nkubuulidde biyambako okendeeza ebirooto ebyo ebibeera bikujjira buli kaseera, naddala nga si birungi, nga bitiisa. Mulimu ebirooto ebitiisa, kati beera ng'obikendeeza, beera ng'obigoba ng'okozesa eddagala eryo. Mukitegedde? Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange li 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.